Katumba ekizibu kyalina ekimuteka mu mbeera eyo kiri kimu. Bino sandi bigenzeemu naye kati now let me tell the world ekituufu ekiriwo. One, Gerard bw'aba ayagala okuba obulungi akendeeza alina abakazi bangi. Responsibilities nyingi ze yeepakidde ate ng'akola okukola kwe kutono. Oba okitegeera? Responsibilities ze yeepakidde nyingi. Zaimo togenda kuŋŋamba nti nno olinayo akawala akakusaba 5 olweggula akakusaba 6 akakugamba enviiri akakola kikuba abeera ku masimu wano ag'okuyomba buli ssaawa. Sina sente msoke mundeke bannange guminkirizaako ngenda kuteerako ngenda kola bwenti lindako nkyali mu kuvuga nkyali mu kutambula tuli mu lugendo naye ng'atudde wano abadde ali ekyemisana n'ekyeggulu ng'alabika bulungi kacyayi olweggula anywamu era nga ne bakyala be tumulaba kati si bwe yali bwe yajjira wano mbeera yali mbi wali yadda bubi nga ne bwoba omusiikidde awo gundi embwa eryamu obutungulu n'egenda n'ekulekera awo amagumba amakalambavu. Katumba mweno company taina muwadde ekikumi Saimo omugumba tasobola kulagirira muntu bwe bazaala nga talinnyangako muleeba asobola banga musawo tekisoboka. Saimo okutandika kwange wano nfuluma BBS wakumanya bulungi saagala tuyingire mu mbozi ya BBS nfuluma bulungi nnyo twava ffenna naawe ku UCC ng'ennyimiriza okukola sitole y'ab'ebijambiya n'enfuluma nenwanira eddembe lyange nenzizza. Omusajja eyampa ssente okutandika wano okukola yali mukwano gwange nnyo musajja musirikale mujaasi. Having been nti yali excited ng'alidde ku nkoko ebisinga teyasobola bifollowing. Kasalya ku KFC yaŋŋamba omwana yaleeta n'enkoko eyo baali bamuyita Kezi yagenda n'agula enkoko eyo ey'ekiro n'agireeta KFC n'atuula ne bamuwa ne chips bulungi n'ali bifi byali 3 n'abirya n'agaana okugamba eka sijja kulya amaze akkuse kofe kale era ne muvuga mu mmotoka ne mutwala kasoko eyo side zeeyo walinga kasokosesokose eyo gundi wa oyingireyo mu nsiko kuba twatuuka n'ekkubo ne likoma nendaba ng'awenjula agenda eyo mu buyumba mu nzigo tte. The biggest praise celebration is finally here. Refined Events presents Gabi Tate live in the Cheza for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100k Deluxe, 300k VIP, and 3 million Table. It's the Cheza for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tudeliveringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Sema official na josinziro kubanga totulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanaganako bweziti. It is a new week tujebanirizamu mukulikeyo mu weekend mwasobodde okutambula gye mwatuuse bye mwakoze n'ebyaganye tutandike wiiki empya ate obulamu bwongera okubanga ate bunyuma. Kale nkwaniza ku episode ey'olunaku olwaleero nina Dean Lubowa Sava
amanyi ogamazeeyo kati awo mba nayogera ki amanyi anzeedde osobola okweyanjula ng'omuyimbi ennyimba nazivaako nagenda okulaba mu kuyimba temulimu nnyo future kangende nkuba amawulire gange omweguli kanguleke abaala ba social media nabyawo nga bakobyawo ennyimba zo wali mukosi mulungi ne video ali okola naye Simon anti talent tezibirwa kubo ofunayo kudde kati nenaku zino n'okookamu talent tezibirwa kubo nawandikanga n'okuwandiika edda naye kati olw'okuba nti guno omulimu gwendimu gutwala obudde bungi so ogenda okwesanga nga n'obudde obutuulaawo n'okuwuliriza ku nnyimba zo ze wayimba nga nabwo tobukola ki size olwawo tobulina olwawo okuddamu okuwulira ku music wo n'owa abalala yennyini kuba kati siyinza nakugamba nti luno lwe luyimba oluliko obeerawo otya kyogamba bw'oba owummula oyinza okuba okola naye kati bw'owummula kati okwekuumira ku toopu y'omuzannyo olina okukola ekintu kimu teweefiiringa nti gwe asinga twalayo obudde owulirize ku banna abalala abakusingako baba omanyi nti bakola kyemukola obaamu nekyoyigamu tokiika bukiisi ensingo nti Simon yakoze vidiyo ennungi oba Simon yakoze piisi eno projekiti eno yadde ennungi twalayoko obudde olabe ebifaananyi byabadde bitya kamera yaziplacinze atya script following yagikoze atya kati abasinga lwakuba nti tufunye nnyo omulimu obuzibu buli bumu buli asobola okugulayo kamera oba asobola otuula mu maaso g'essimu ye yamanya nti agenda kukola some of them don't fall even the stanzas that's why nti nze ondaba ndwawo nnyo okukola ebintu ebiba biriko nti gundi akati afaafagana ne gundi kangende munoonyi trending awo wetuli ffe nedda kati ate nze tweziraani akubaani nze noonya kiki kye batawadde maaso kyentunuulira bala abantu bagumu okitegeera teekamu emboozi n'ogiteekamu ssente n'ogireeta ekampaani bagitunuulira butunuulizi no naye kati ekikulu kya byonna mukkiriza nti don't care about the size of your audience focus on your music tofa kubameka bagenda kulaba n'ekiki kyogabula kyekisinga obukulu okiwadde ebirungo ebifaanagana obulungi kuba ne mawulire muno mulimu kye tuyita rhythm esobola n'ogamba kati ntaddewo peesi kuba ebiseera ebisinga nze kizibu okukola sitole yange ng'omuntu ajja kujja agyejimbemu nti naye agikole kuba eyange ebeerako okusalawo waliwo essasi waliwo okuge otwala sitole oba ogenda mu ntaana kati ku bibiri n'olondako kimu twabadde ku lunaku lwabaki luddembe ly'abakozi naye the biggest statement ebadde esinga okutambula there is no story worth your life mu bigambo byate ndabanga ekyo kitasala amanyi amasomero ga njawulo ate ne silabasi bazisomesa mu ngeri ya njawulo oba okitegeera yensonga olaba nti tusobola okubeera nga ffenna twasoma silabasi y'emu ne bakubuuza ani first muganda kati nze ate ne bakugamba nti waliwo abaasookawo abacwezi bababbako ente yaabwe bihoga ani yagibba kuba ekyabaleetera okubula kwali kubba nte yaabwe ate first muganda yajja n'ente ekitegeeza yabba ente y'abali okitegeera buli omu alina bw'asomamu ebintu bye n'abitegeera mu ange ye ffenna twasoma mawulire you went to school of journalism and I also went to the same school of journalism but I chose this line eya investigative gwe n'olonda eno ennyangu etakkubya embooko nina obwana bwange okitegeera kati nange nina obwana bwange naye ate nkolerera bwana bwange obukolerera ye ate basanyufu na nnyo bye balaba taata waabwe akola kubanga bamanya taata musajja ayimirizaawo eggwanga okitegeera kubanga ebintu byenkola it is about the nation sibikola nti nnyumirwa kukola byange wabula mbikola ku lw'eggwanga okuba nti eggwanga likola ki linyumirwa kye lyetaaga okukola so n'olwekyo bwenkera ku makya Simon nze nentunuulira nti gundi abbye ssente za gavumenti lwaki tufuna okulonda okubi naye nga bakera ku makya ne bayisa obuwumbi n'obuwumbi mu kakiko k'ebyokulonda lwaki tubeera n'enguudo embi lwaki tubeera n'ebyenjigiriza ebibi nga waliwo ate ssente ezijja ne zitatuuka mu masomero ng'oli alyandye oli naakera ku makya n'ali eddwaliro ddamba naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti ye bw'anaalwala ekimugumya nti bajja mumutwala bweru ne bukya ku makya ne bamuteekako embago nti tajja kusobola kufuluma n'alyoka ajjukira lwaki yali essente z'eddwaliro gye baali badde bamujjanjabira
kati ebyonze byentunulira byenfocusingako because how many people will fly out of Uganda senga abanga alwadde saimo mirundi emeka tugeze mama wo abajali batatawo mu kyalo jalwala n'omuddusi e Kampala oba osindika busindisi mobile money sente ezisinga okuleka nga kiri persistent nogamba naye jangu e Kampala kati ekitegeeza nti mu kyalo eri wali eddwaliro eririyo erisobola okumuwa obujjanjabi obwo busobola omuzza engulu kati bwe tutawa priority mu ebyo ebintu mu mirimu gino gye tukola you will end up losing the entire nation. Natukulembera yennyini akugamba sisobola kulwanyisa nguzi muntu omu babamenyi b'amateeka muntu omu. One time I had Mr. President yali ali ku Capital Gang ya Mwami Gondi Oscar. Namugamba nti omulimu gwange ngukoze nkera ku macha n'enonda minister nga mulabyemu obwesige ankolereko. Kati minister bwatuuka mu office n'abba ssente z'eggwanga n'aziryanga yo omuntu. Ate ogwo si musango gwange. It is now upon the nation okuyimirira bagwenga against that minister nange muzze wabbali. Obo kitegeera that is it. Kakati nafa abamawulire tulina okukola ekyo jawoono omukyamu mutumuze mu kamera. I'm happy nti eyangamba olinye y'amagye saawa zino tali mu office. Bonna benzize mpandiseeko twali ffenna ku kugundi ku Uganda Communications Commission. Bampita nga nawe bakuyisa basimanyi mwe mwali mwogedde bikine tiamale ne bantwala waliwo bulungi nnyo abasajja abangamba ki sikirizibwa kubaako wenkola okyegira ne banzize ebbali nenwanirira eddembe lyange n'endizza era bwe nkomyawo eddembe lyange n'enditeeka mu maaso gange nti kakati guno omulimu gwange gwenkola nakirwanirira sikirimu kugamba nti nno nkirimu bubeezi just for the sake of okukibeeramu. Dean, bino byonna bigenda mu maaso. Ow'amawulire twawukanya bye tukola. Naye omulimu tumaliriza omulimu gwe tugusa gwe gumu. Alipootinze akabenje n'agenza okunoonyereza obuvu bw'akabenje. Ffenna tumaliriza twagala kintu kimu. Story. Where do you pick the emotions n'oyambala ekyo kyokola? Kuba ebiseera ebisinga omuntu yandikambye nti ow'amawulire bw'ogwa ku muli gw'enguzi mu reportingeko. Naye kyekikugwa ate where do you pick the busungu kwoyo gwokolako oli n'alabanga ekifuuse personal kivudde ku mulimu ekifuuka personal. Ebiseera ebisinga Simon bangi nnyo singa buli lunaku mundaba nnina gwe nnyomba naye nze olumu nzija mu buntu nkugamba gwe mwami Simon nti bangambye waliwo ensonga eri bweti ne bweti gye ndi mu kunoonyerezaako nsaba ompa omukisa tutuleko ku kamera onyinnyonnyole oba oli awo bakkonjera oba ombulira ekituufu ekiri kuba buli omu abeera n'obutuufu bwe. Olumu abamu bakkiriza abamu nga tekirimu interest ya tunula mu kamera abalala n'akugamba sijja gitunulamu era gwe n'ogenda n'ekyo n'akugamba nti angambye tajja kutunula mu kamera takyetaaga kubanga any comment in media is a comment. Ne no comment is a comment. Kakati ate abalala abo b'olaba nvaawo nabo ye kwagala okuntiisatiisa. Ojjukira omusajja w'ebijambiya gwe nali nkolako ku BBS story yanzigisaako n'aŋŋamba gwe ŋŋenda kutta gwe nampemula buli kigambo ekyali ekinene namulumba paka ewaka wanzite bulungi. Kati oba okyali mu mawulire? Ye oba okyali mu mawulire gennyini kubeera ewakaawe saagenda tuli ekyamisana nagenda kumanya waawo abeera agambye okunzita. Bw'otandika ow'amawulire kuba gwalutandika maybe n'ofuna whistleblower n'abaako kyakugamba n'ogenda n'okinoonyerezaako mu process y'okukinoonyerezaako gw'onoonyerezaako n'anyiiga. Bwe tugenda into exchange tuba tukyali mu mawulire. Bw'amusanga ng'atabuse yimirira defending omulimu gwo. Your current statement eri mu kutraining ngenda kusuula Nuupu. Ekyo kiri mu mawulire. Kakati olutalo lwange ne Nuupu terulina ku kyakugisuula. Awo wennyini. Terulina ku kyakugisuula. Kigambo lutalo. Terulina ku kyakugisuula. Abasajja ba Nuupu abo kye mwabatendeka kuvuma abantu. Na kutiisatiisa abantu. Yes, njogera nga ndi ku kamera wano. Nina byesikwatagana nabyo ate nga nkulidde emmenga awo. Byendabawo nti bikyamu.
nvayo nembyogerako naye Katikkiro yali annombyeko mbu agenda kunkuba kuntemula kunkola ki kubanga ye maybe tali comfortable nakyo okitegeera 2 abasajja bano nakeera ku makya n'ensibwange ensonga ensibizza yakwogera ku babisiyaga ne bantwala ekitali nga nsibye Balamu ansibye ku lwa mukwano gwe Kasami n'akubira abasirikale mu kkomera ekitalya n'abagamba nti oyo ali ku special order president yamusibye naye nga nva kwogera kwani ku Kasami okitegeera bulungi nenyingira kitalya nga namuntu n'ekitalya nali simanyiyo n'ensibwa n'ensanga y'abasajja nga babasibye n'enfuluma ne gye najja ssente ezanfulumya tebakola ki tebamanyiyo kuba simanyi musibe bw'ayinza kusondera musibe munne ssente bamute ate bo ne badde ebweru ne balimba abantu nti bansondera ssente bante ze simanyi ze saakwata nako ng'olwo aboogera Edi Mutwe ne banne baali gurupu kati kankibabuulire mu kitegeero olwaleero Edi Mutwe byayogera kinjagala nkuwa example bw'olaba nga house girl ewaka ku muzigo nga ayomba ne neiba ku muzigo atakkaanya ne mukama we manya byamuvuma si bya house girl neiba yamutuma bwe bakusiba ekitale wasangayo Bobi Wine nabasangayo abaana be n'enfuluma saabaliiko na lutalo by the way nze nafuluma byange bwe nfuluma ntuuka ebweru nsangayo story ey'abasajja abalidde ssente zaki za president endagaano weeri okitegera bulungi weeri Lubongo yave yabuulira ensi oba takolangako ndagaano na Genosale e Nairobi aveeyo bafumye buli muntu yenna sayimo ku nsi kuno ndeeterayo kiripu egi ngenda kusasula miliyoni 2 eza Uganda gindeetere nga Bobi Wine avuma Sale nga bw'avuma presidenti nga Lubongo yayogera ku Sale oba omuntu yenna owa Nuupu ng'ayogera ku Genosale Sala ayina buzibu ki ekibuuzo ekisooka gwe mundeetereyo kubanga anti olwo yajja kubuuza sooka owulirize ensi yonna wano bakugamba typical big mafia is Genosale taata waabwe bwe bakikugamba ekyokubiri wano wali omusuubira okuba n'obuzibu ne gundi ne Lukwago katikiti ke baafulumya kalisiiti oba kakiiti ke baafulumya awaliwo ku bano ono baakola naye endagaano ali dino muntu agenda kubuuza nti ensonga lwaki bwe nasobola okuvayo nayogera ku speaker Anita Among nti ali mu public office sooka owulirize kakati Saimo tugendere mu line bw'aba alumbamu ng'asooka n'amulumba ku kyokwogera okumwogerako ku byenguzi si kibi naye agoyinga mmwe kye muyita personal n'okuvuma n'avuma ontegeera n'avuma oyo si mukyamu bw'amala ovuma n'ayigiriza ne batabani be no point dini gye yagala okwataganya oba okwawukanira nti ekivaako okuvuma speaker okuvuma si kulungi naye ayina public office ekyasale kyoleese talina public office seba agirina kati kankugamba abaana kankuwe exclusive ogitegeera olwaleero it is not written anywhere abasajja ba Nuupu kubajja okwesimbawo n'abaalya ssente ze nali njogerako ssente baazirya wa Genosale tebaazirya wa Museveni wa Genosale era ng'ekibaweesezza ssente buteekalakaasa ng'okulonda kuwedde mbulira Bobi Wine ssente ze yajja mu musango gwe baali bamusibye obuwumbi 9 yakwata zaaki zaava mu gavumenti zaava yakwata zaaki okuzijjayo omusango gavumenti agututte mu kkooti y'abantu it was 9 billion is it documented anyway kati byenkugamba yeddiru gye nkugamba Lubongo yaje yalimu nga batudde n'akwata bw'aba awakana nti no byenjogerako si bituufu agende mu kkooti ampa wabiri okumulebula ekyo kyensaba bwe mba nga byemwogerako si bituufu agende mu kkooti ampa wabiri okumulebula bw'aba tasisinkanangako Genosale Nairobi antwale mu kkooti okumulebula ffe tufulumye amaloboozi waliwo of recent ekyavaako ku bonna be nayogerako abaalya ssente za gavumenti oba za Museveni oba zaani oba za Sale waliwo eyavaayo okwegana essaawa zino bali luddawo nkumenyera omu ku omu bategeere bakyalinnya egundi ewagundi ewa Bobi Wine era Lubongoya atubuulira oba talina lisiti y'abantu 15 ababaka be baamuwa balina okukolako bwe baba bakyalinnya mu kimu ne Bobi Wine abaleete
Anyway, nga tuvaayo kubanga usual bigenda naye inze point of argument yange webadde bw'ofuna obutakkaanya ne Eddie Mutwe wano olina office erimu abantu bangi olina kampani erimu abantu bangi oyawula ddi ebigambo by'omukyalo oyo ku bigambo byo kisinziira omuntu ayogera akoma capacity ki kubanga ne gatwogerako by'omwana gw'okozesa ku bibyo kisinziira omwana atuula ku management level oba akoma eno wansi singa osanga omuntu nga atuula ku level kubanga wano tulinawo nga abatuula ku management n'abatatuulako singa statement efuluma ng'efulumiziddwa omuntu atuula ku management kiba kitegeeza nti oba oli awo it is an official statement naye bw'ebeera nga nawulidde nakoze bwe nti then that means nti olina okulinda kye bayita official statement efuluma ogiwulira oyawula ebigambo bya Eddie Mutwe ku bya Bobby kyangu nnyo okubyawula ate era kyangu nnyo okubibagatta bombi kubanga Eddie Mutwe talwanirangako gundi oba ani oba omulala wabula alwanira mukama we era bombi batambula kimu okitegeera batambula kimu era Eddie bw'aba ayomba takuyombesa nti lwaki walumbye Serukenya lwaki walumbye Kagabo lwaki walumbye gundi akubuuza lwaki olumba Lasita kibi omwana oyo kubanga afiirawo ku lwasaalo omukulu wa saalo mu byamukoledde njogera ku gwe omukozi w'okugamba nti bannaaye nze nali naakava ku university omusajja ono yeyampa omulimu obulamu bwe nnina yabumpadde kibi omwana oyo kuyirawo omubiri olw'ekyo ky'omukoledde kisinziira kisobola okuba ekibi oba ekirungi ku ki ky'okoze oba ekiriwo kati mu byonna byonna omusango gw'abakulu mu Nuupu ku lw'ebigambo by'abaana bye boogera ddiini gwayinza okubavunaana guli musango ki abakulu mu Nuupu nze gwenyinza okubavunaana guli gumu oba ebintu bibiri abaana abo okuvangayo ne bavoola nga buli muntu abasajja bali ne basirika busirisi okimanyi nti mu Nuupu mulimu n'ababaka abasonda ssente ziwaayo ez'abavumi b'abantu ng'abakulirayo ezaake okuleeta ssente ezo ba Eddie Mutwe bazisaasaanye mu baana ne Lubongo yabavuma abantu ekyo kirina okimanyiiko kiwulira kuva ku ggwe ng'era bavumye buli muntu nga ne mukama waabwe tavaayo kubagambako nti bannaaye eno si yenkola yaffe nga naye yennyini bw'alinnya kazindaalo avuma buli kyasanzeeko bw'akwata akazindaalo bw'atyo okwogera naye avuma buli kyasanzeeko ekibiina ye branding gye baakiwa kuvuma kuwemula kuwalampa abantu they have failed to argue issues gwanze bwenvayo Simon baga nti mwalidde ssente oba baagazaaki gwe tubuuze no ngamba womala okukiteekawo gwe kiki obasuubiramu what do you expect back let them respond mu ngeri ey'ekintu kikulu navayo ne mbagamba Bashir Kazibwe bamuwadde ssente Hildaman bamuwadde ssente Kagabo balidde ssente bonna ate kakati ssaawa ya leero be babaliko bennyini okitegeera n'olwaleero no bali mu kuvuma Mpuuga nti yalidde ssente okitegeera era ekimugobaganya omugoba ku kino ekifo genda dde n'odda eri kulya ssente nze nabagamba ku ntandikwa singa baayimirira nga bwe nabagamba ku Bashiri ne bakola nga bwe bakoze ne baga nti addako ebbali tusoke tunoonyereze kolako bwoti kubanga lwaki tebakisobola kubalala nabo bennyini gwe mulimu omukulu gwe bakola kulya ssente kati awo talina bw'ayinza kuyimirira defending kuba ssente za Mpuuga ze boogerako nze nasooka breaking story eyo ssente ze FDC ze balwanira n'okujabyamu Katonga najja nankumbi ze nasooka breaking story eyo nenjiteekawo okitegeera si kwewaana nti nno olw'okuba nti mbeera ne exclusives ezo nenzijja nenzaabya but I take time to do my research nentegeera nti eno kuba nze story gye mmanyi nti ekola yeeno nze baba bagenze ku mbaga zaabwe tosobola kundaba nga nziripootinzeeko baba bali olumbe lwabwe tosobola kunsanga nga ndwogerako kuba tewaliwo awo mawulire okitegeera naye nzijja ku passionate issues ezikwata ku ggwanga
bw'oba ng'ofuna omusaala okola kino na kiri lwaki ate oba okola kino dini ensi enakwawula etya ku ddiini akola amaliro n'eddiini alwana nuupu nje sirwana nuupu oyinza kweyawula otya kwalwana kwakola omulimu gwe kati mwe mwalemye okwawula ddiini ow'amawulire bwe mundaba nga ddiini alwana gundi nze ddiini lubo wasaava akola mulimu gwe ekitegeera akola mulimu gwe nze omulimu gwange gwenkola gwegwo kubanga si nuupu yokka gye njogeddeko nti erya ssente okitegeera Simon kiri obvious bwenkera ku nkya ne njogera ku mwana w'omugagga nti baalidde KFC ekyo ki bajja kugamba badde oyagala bali eki naye bwenkera ku makya ne njogera ku Simon nga yatuta abaana b'e London that's news kubanga omuntu wa bulijjo tayinza kisuubiriza nti osobola obbakola ki embwa bweruma omuntu si mawulire naye omuntu bw'aluma embwa ge mawulire ebiseera bisinga bw'ovaayo n'okola emboozi n'oyogerako n'oyita bwina alaga nti omuntu oba yabbye ssente oba amuwadde ssente oba yakoze eki kyonna ebiseera bisinga mu buntu omuntu alina okwerwanako eneerwanako yekola ki determining yeyawukana bw'ajja ng'aleese ekifuba kwagala kulwana nange waliwo ajja okujja afulumye public statement mu bigambo bisatu bina akite waliwo ajja okugamba nze sigenda kumweŋŋanga kanfuna abakola ki abamweŋŋanga naddiramu awo waliwo asobola okukola ki okusirika naye ekibuuzo ekijja okujjawo nti ddiini yabadde akola omulimu gwe nga naye bwina amulina nti ono yabba waaki naye agoyinga beyannako olwa reaction ono gyakoze singa gyatayagala nze mba ndifendinga mulimu gwange Simon tugeze senga muba tuli wano ku seeti oli najja n'akuba omwana we oyo toyinza kuyimirira oba senga tuba tuli wano ku seeti n'okola sitori obulungi neggwa bulungi oli n'akeera n'akutemako ekigambo Simon toyinza tuula okitegeera kuba sirowooza nti mu mawulire gano g'okoledde ebbanga teriyo yali akulumbye n'agamba kuba nzijjukirako n'olunaku lumu oba baali batabani ba bebe abakulumba nga bakugamba lwaki rasita tomuwa kitiibwa era naawe n'obwe defendinga mu defendinga gy'okola ki gye wali osobola buli omu alina kaliba waliwo asobola okugamba nti bw'omukuba oluyi lunaku wanutama eddala n'olikuba kati ate nze siri oyo I have to protect my job guno mulimu gwange nina ogudefendinga togenda kugujja gusaanyaawo nga ntunula kikola okuripotinga against side yemu without side eyo kufunako kuva ku side eyo okumala ebbanga eddene kizibu nnyo kuba ne bw'otudde awo waggulu awo nina ne license ya UCC kuba yetutwala mu mateeka kampuni eri mu cooperatinga legally in a legit way kyekitegeeza nti na signing ekiragiro ekigamba nti bwe mba njogera ku Simon nga akayana ne tugeze ne Angel ba ne Makumbi muwa obudde omuwulirize era ebiseera byange ebisinga obungi I take my initiative to call them seeking for interviews we baba bali willing okuzimpa oba obutazimpa olowooza embeera gy'oteekawo si ekulemesa okufuna sayidi endala ate nze munaye simala gafuna sitoli olwaleero nenjifulumizaawo enkeera siri ku bwangu nina nnyingi nsooka kugoberera ne mmala okunoonya bampa fayiro nenjekkaanya nenjisoma nenjidde eno nenjidde eri njirabemu obutuufu n'obukyamu bwe bagamba then nentwala obudde okugenda ku ground esitole zange zenfulumya oluusi ziba ziyiseeko n'emyezi nga njitwaliddemu omwezi nga mulamba oba emyezi okukola kyemba neetaaga era bwe mmaliriza nendyoka njireeta mu bantu kati ate mu abantu mwe muba mugirabanga nti nagifunye eggulo enkeera nenjireeterawo nkubanga oli ajja kujja agambe ddiini engeri gyakolamu emboozi ye basajja mmwe muli babbi baŋŋambye babawadde ssente jjukira omusajja oyo gw'oyogerako yali mukukola ki kulaba era oyo gw'osuubira adde ngendo tuuka omwogerako mba namuwadde omukisa n'agaana okwogera mba nagumuwadde mu kusooka n'agaana asi kumusalira nze nenjogera kigambibwa yabbye gye mba njogereramu owezya nengamba nti gavumenti ya President Museveni kigambibwa nti nno tugambe State House bakozesa biliyoni emu buli lunaku sente zigenda wano wati ne Museveni gyali yandiyagadde okujja okola ki okuntereeza owezya nengamba President Museveni bane muli babbi okozesa mu ofisi y'omulimu ababbi Museveni si ababba baba bantu so you expect omuntu oyo the next dajja atuulaawo asobola
Mubuntu. Dini mubuntu. Asobola. Lwaki? Bwaba amanyi si mubbi ajja kujja. Bwaba amanyi mubbi era tajja kulabika. Kubanga akimanyi bulungi aba yabbye. Era batajja kujja. Ka, tugenda twetulamu katono nnyo. Bwe tukomawo Seruka Mama Yuti. Bwe bakwata kugaganyiga. Kwagalana Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuvanga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ebya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente zokusasula mu bifo ebyokulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagalana Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M 92 19 Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets. My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Call or contact us through WhatsApp +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. Kali, badafa ba Wildlife Million EU bebatuusa ka sunscreen kano. Genda ku www.wildlifemillions.com oberenga atoka efunira. Amawanga gamu mu Bulaya bagenda mu summer ne mu America awamu bagenda mu summer. So omusana ogwo mungi ebisere bisinga obanga toli used kugwo okusobola okwewala effects eziyinza okugwa kukozesa ka sunscreen kano. Ate bagamba nti kaweweza n'omubiri. Kale ogenda ku www.wildlifemillions.com ojja kubanga atoka funa. Ate bagamba nti ne Mother's Day tuuse so kubanga atogulira supplements mama oba mukyalawo eziyambako okusala emyaka eza anti-aging. Kale era si ku www.wildlifemillions.com osobola kubanga ate ozifuna oba ne namba ya WhatsApp eri awo osobola kubanga ate obafuna. Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola kubanga ate obafuna proti nga erina ekyapa nakwo nkusabye okubeera nga ate obanoonyako. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi bwotuka ku bitaala nga genda mu Ngona ova ku bitaala katono nnyo n'ogenda ku maaso awo bagamba nti nno gwayagala ebyomu kisenge engeri gyoyagala ekisenge kyebikemu beekwate bagamba nti nno osobola n'oteekayo akasente ku mpola then sente bwe ziwera n'onoona ebintu byo mwabali ebweru w'eggwanga Rosemary mwesige ajja kubeera nga ate akuyambako. Kale kakati tusoke tuwummulemuko nani Lawrence tuwummulemu nani mbeerabidde Canada tusoke tuyongereyo ndowooza tusoke tuyongereyo Cheza for Yes concert Gabi Ntate 17 ali ku Sheraton Gardens mu Kampala kutegeeza nti nno mwegatte ku mitwalo 10 tebo bukadde 3 mugitwagire Gabi Ntate woku Cheza for Yes concert kyali ne Dean Lubo wa Sava tunyumyamuko ebiseera bisinga mu process nga tukola emirimu gyaffe fere tufunayo mu bulungi bagamba nti okese mu kukola naye okyakola nje uli ngamba nga mu process nga tukola omulimu gwaffe kati nze ntera nnyo okulaba ndaba ekintu nga kigoyinze viral nalabako Coach Domola awo bwe bakolera ennyo bbiini era ne mutuuza ne mubuuza okukola tukola naye okyakola nampa naye ensonga ze so yensonga lwaki ne Dini mukoze eki munoonyeza wakati nga akola kuba ne office nzigule akyakola okyakola ntegeeza nti no akyagoberera emitendera gy'omulimu gwe gwakola ki gwakola ndese ngambye Seruka Mama Yuti oba kwata kulirye nga akola ki anyiiga Dini okuvuma okuwemula n'okujeregerera byonna bikolwa bya busungu just choice of what to use nti kanvume muvume kamujerege
obakamu wemuli. And it gets back to our background. Tisobola okuba nga nze gye nakulira ku mizigo okuwemula tekubangako busi. Era olunyiiza nga nnoonyayo ekitundu ekyennyanguyira nga nkola ki? Nkikuyita. N'osanga olinga ye okugirega kwe kumwanguyira. We mwasoowaganyemu ne Katumba. Kiwakola mu kavidiyo omuli empale y'ebiraka, obwavu, tekigwa mu kkoweeri ebisatu. Taimu ekikulu kyenina. Omukutu gwenkolera baguyita TV10 gano mazima. Njagala nnyo okwogera amazima. Bw'oba oyambadde akaswedi kaako kalungi era nsobola okugamba alina akagatto. Nero osogamba ti swedi ekikadde. Nedda. Nze ngatto ngimanyi ennungi eba ngatto nnungi. Naye omusajja alina empale ziri 2 eyokusatu nze nagimuwa. Olina empale etuuka Katumba nti. Nagimugulira. Namutwala ku dduuka ne mugulira empale. Banga lumaze ne Katumba akamugulira empale emu. Endala n'agitwala alina gye yasula eyo omukazi n'amugoba n'agisigaza. Namutwala ku dduuka ne mugulira essaati zaali 3 n'empale zaali 2 eza jjiini zo siziraba bw'azambala. Ne bw'omusanga ku weekend mukola made. Nali ku weekend tazambala. Kati bw'omusanga ng'ayambadde empale eriya akagatto kali awo kalinganga ka mokasini. Ka kachikachi. Omusanga ng'akambadde ako nako nze nakamugulira. Kakati ekirala yalina ekipale ekyo. Kipale kireka kya struggle. Yakitunga wakati wano ekiraka ekya black gwaba atudde n'otunula wakati wano olumu bw'aba takutteewo wabeera wali open kirina ekiraka ekya black oba design kiraka waliwo nedda jackets ezina punches no nedda ebyo tulina punch wakati kino ekipale kye yali nakyo ne ku BBS nga tukyakolawo nerye suuti eyasiiwuuka oba ya grey yali ya bulu naye neva mu kala netandika okwagala okubanga ey'ekibebebe so kati nze omwaniigiinira n'aka t-shirt akamu yakalondeyo mu ngoye nali ngenda zigabira abaana kaliko wano ekigambo oba this is something ka t-shirt keno naye kaliko ekigambo ekya black wano omulaba akambadde yakalonda mu ngoye zaali za Lost City so n'olwekyo kati ebyo nebera kyogezaako kakasa I'm describing him njogera mazima njogera mazima describing ako dibo otyo anti kakati ye yagambya omanyi siri ayolesa mubiri okitegere Katumba yagenze n'akola ekigenyi kiri kimu ye creatinzeeko kye bayita being accessory to the murder case. One, Saimo bw'oba wassa omuntu siyinza kugenda ku mukutu guline nga nti gundi yassa omuntu nina kugenda ku poliisi n'enkuwawaabira kuba poliisi yeevunaana. Keesi zange zonna ze nkolako eza murder biki either njigula kuva mu kooti fayiro ng'ewedde oba ku poliisi n'engifuna nenfuna lead from police n'entandikira awo. Kakati ye yagenze n'akola ensobi emu. I lost a colleague here. Twatandika ne wano gwe lwaki nkuwa interviews zino Simon bwe nali nfuluma ku BBS omulundi nga nakateekawo office wano gw'omu kubasooka okujja okunkyalirako olabe wa wentudde bw'oba onoonya Katumba olwaleero omusangawo omanyi office ze we ziri nasema okulaba Katumba mwali kumugenda kukolera ku yaya naye omanyi waatuula nze na problem yange eri being social yange ntono kakati siri muntu mutuufu kujajingibwako no time akati bobo no musanga okujjako nga agenze wali ku NUP okukolerawo okola interview n'avaawo talina office waatuula emano abadde akola wano anti nze namugobye wano kati agenda funa tatasobola oli myaka wakati guno mwaka agenda kuba ayingira emyaka 47 waba teyatoolako wayangamba is 46 ansingako emyaka 6 I'm 40. Age is just a number. Kakati n'emyaka gino giraba bwe giba gikuddukako nga gigenda ng'olaba gigenda okuzinga ennyukuta endala kati ayingira fige ya 5 ne 0 tolinawo ke weekoleddewo okyabungeeta bubungeesi bakozesa bukozesa kyaliwo yakujunya akulesa akutuuzizza wano kuba namusanga enfuufu emuliko ne mukubako enfuufu ne mutereeza mulage mu bantu n'omuleka n'ekipale kyekyo ekiraka namugulira engoye egambye naye egambye empale ezimu alina omukazi gwe yatabuka naye engoye n'aziwamba
nazirekayo kawempe eyo mukazi bannaye Segera namuwambako engoye kakati bwe yawamba engoye ye nadda nemuleka era nemubuuza nti engoye zange ze nagula ziriwa nonze mukubiriza kimu ne mugaa nti omanyi tulabika mu bantu yambala bulungi okitegeera tugenda mu bantu yambala bulungi naye bw'aba nga takkiriza kwambala nadda buzzi bw'atyo nakeera muwalagi kubanga bw'oba ogamba nti tubadde tukola ne batuwa ssente n'enzikulyako era ssente zikulabika wansi oyamba nengato ya mitwalo 4 jiini zino tezijja mu Uganda batumya mitwalo 4 saati ezo nagezaako jigula luli mitwalo 5 so ssente mmeka ne mwangwe mungattiremu ku kakadde kamu na kitundu okambadde kale essaawa iri egatta ku ssimu okadde 6 kakati kale byonna kyekiri ekirungi nti mbikolerera andi bobikola nabo sibba bobuli kati gwe bwoba olaba abalala bonna betukola nabo bwobalaba balabika bubi abaana babaati babateerayo gundi oyookera nayo okukola nakeera ku makyanga avuga emmotoka naye nga mubanja bosi Mushege abakazi babateeka mu kazannyo no Katumba ekizibu kyalina ekimuteeka mu mbeera eyo kiri kimu bino sandi bigenzeemu naye kati now let me tell the world ekituufu ekiriwo one Gerard bw'aba ayagala okuba obulungi akendeeza alina abakazi bangi responsibilities nyingi ze yeepakidde ate ng'akola okukola kwe kutono oba okitegeera responsibilities ze yeepakidde nyingi Zaimoto genda kuŋŋamba nti nno olinayo akawala akakusaba 5 olweggula akakusaba 6 akakugamba enviiri akakola kikuba abeera ku masimu wano ag'okuyomba buli ssaawa sina sente musoke mundeke bannange egumiikirizaako ngenda kuteerako ngenda kola bwe nti lindako nkyali mu kuvuga nkyali mu kutambula tuli mu lugendo naye ng'atudde wano okitegeera kati such responsibility gwe buli lw'ogyepakirako manya suubira repercussions ezigenda okuvaamu nti ogenda tandika okuba empale ebiraka ogenda kuba n'engatteemu eya struggle eyo gyatavaamu 2 okubeera nti toli focused ku kiki oyagala mu bulamu Saimo teriyo omuntu asula mwenge asiiba mwenge noga nti agenda kubaako n'ebyakusulamu dino gusiibamu nga badde akola wano atambula n'obucupa bwa totipaaka alina akakooti obwo bwayambala obwo buno bumwawula bibanja bubeeramu walagi abeera awunya omwenge fe ababadde tubeera naye nze sinywa mwenge batayi bw'oba oguwunya nkuwulira okitegeera abeera n'obucupa obwo obutono obwo obumanyi buno bwe banywa obwagirako n'anyiga nazzaawo okitegeera kakati tosuubira nti omuntu ali mu such a clandestine life efaanana bwetyo noga nti agenda kuba nti asobola okwerabirira gw'omukubiriza ly'emmere kuba onywa ogenda kukanuka nga gwamwesibako ndi Katumba baako kyolya n'emmere wano weeri ssaawa 7 kubeera gambye siri ayolesa mubiri bw'otunulamu Katumba kati abadde amaze emyezi bukyangadda yadda mu January guno si gwakutaano agenze mu gwakunaawo wakati waago abadde ali ekyemisana n'ekyeggulu ng'alabika bulungi kacyayo olw'eggulu anywamu era nga ne bakyala be tumulaba kati si bwe yali bwe yajjira wano mbeera yali mbi wali yadda bubi nga ne bw'oba omusiikidde awo gundi embwa eryamu obutungulu n'egenda n'ekulekera awo amagumba amakalambavu kati gwe bw'oba omusanze bw'atyo essaawa zino muweemu just omwezi gumu kuba kati azzeeyo kweri embeera olinako ekyebiri okwokinteereko wano kibadde nga kwekiri ng'asobola okugenda nagane sooka ompeeyo 5 awo ne bagimuwa ekitabo waliwo ekiri we basayininga ssente we tuba tunnyuka we tuba tukola ebeera transport adde amufuna buli lunaku emitwalo 2 bakebere wali mu kitabo ekiri byemwogerako si bya bulimba adde azifuna era n'omusala we gujja tugugabana kasa tufuna contract nti tukoze eno bwe ssente bwe zijja tuzigabana ate ne mukudda namutuuza wano wootudde nali ntudde awo ng'atudde wano awo nzijukira waliwo ekibokisi kya KFC kyali tuli mu Jirya yatuuka ebintu biri bulungi n'alya ku nkoko n'amalirizo Jirya n'agamba siddayo tugenda kukola nakkiriza tukole era ne mugamba ozze okukola naye ky'oba omanya wano tulina kukola okuba ne ssente bw'oba tokoze tezikola ki ez'obwerere teziriiwo tulina kukola tujera abadde nga fayiro bwejja ne mugamba oyo Simon nze wano sikola ku kesi ya muntu nga tagitaddeeko ssente za kutambula facilitation fee kuba sigenda vuga mafuta gange nze siri gundi UN
Tingende Masaka gye basse omuntu ngende gindi ngende ndabono gwe babaka ettaka lye ngende ndabani okola story eyo nkugamba nti okay obwenkanya oba amazima gonoonya nze nsinja giraga kyo weetaaga but pay this amount of money nazisasula mu office kubanga nina emisolo nange gye nsasulira URA ebiki byonna mbisasula you understand then bw'oteekawo ezo sente ne nkugamba nti okay file eyo yiye ekwatibweko egende ekolebwe nange kankole kweno nawe kola kweno Katumba ngezezzaako mumufuula omuntu lwakuba nti abaana b'abantu Katonda yagamba gwe kola olubimbi lwo olulime ebibala ebiruvaamu Katonda yajja obiditamininga ndi ekisooka entandika ya wano Katumba agamba yali partner n'ateekamu ne ku ssente ze my goodness obeera owemudde sayimu ku mukutu guno oba owemudde kankubuulire tasanga alina ekikumi kye ne bwe luba siringi 5 Katumba tagulanga kuwa ne yadde ekibiriiti yadde amajani ag'ebisatu baganywere ku caayi yadde okugamba nti banaye tugenda kunywa caayi tewali byakulya kambagulire ye chapati wali za 5 tetuzirabangako Katumba mweno company taina muwadde ekikumi Saimo omugumba tasobola kulagirira muntu bwe bazaala nga talinnyangako muleeba asobola banga musawo tekisoboka Saimo okutandika kwange wano nfuluma BBS wakumanya bulungi saagala tuyingire mu mbozi ya BBS nfuluma bulungi nnyo twava ffenna naawe ku UCC ng'ennyimiriza okukola sitole y'ab'ebijambiya n'enfuluma n'ennwanira eddembe lyange n'endizza omusajja eyampa ssente okutandika wano okukola yali mukwano gwange nnyo musajja musirikale mujaasi n'omusajja omulala bali bamuyita Derek Lufunya n'omwami omulala bamuyita Divine Mutukuvu Divine Mutukuvu yali akola mu KCC nakeera ku machana ngamba nga olwaliro sirabye programu yo ne mugamba navuddeyo naye ncha planninga wenzira Divine akwata $1,800,000 Derek Lufunya twakula ffenna ku kyalo n'akwata akakadde bwali bubiri nenzija ne tusasula awo omusajja omulala omusirikale yampa $1,11,000 bamuyita Afande Kashakamba Albert nga bamaze okunziba Katumba lunakuwa mmeka yaleeta malusu na kujja kulya na kuyiga biki byenkola kuyiga biki byenkola oyinza bawera bitu toyina bwonti simanya fani kyaganye ulirizayo bulungi kankugambe ulirizayo bulungi tia musimwe mugenda okugiraba nga njirese ku BBS njitandika omwaka gwa 2017 nalina abantu 3 omu bamuyita Angel Nalubega yali secretary waffe era administrator yo yatuddawo omulala bamuyita Sean Hassan Dumba n'omwami omulala mwana nasoma naye amawulire bamuyita George Fidel Alinaitwe basatu bwe tuti bwe twatandika era yekazaako lya Castro basatu twatuulanga na muti wali ku lubiri ne tumala ne tufuna office bwe tufuna office omugenzi Isa Kikungwe angamba wakomyewo mu Uganda yansanga na gundi wali ku round awo kabuuso awo ku bitaala nangamba janguke wango ndabeko Kikungwe yasooka okumpa fanichi yagenda mu office yange abaana abalala bennali ntandise na baba amawulire nga njogera ku story eno gitandika omu bamuyita Nassa Kayanja mwana w'omugenzi Aisha Sematika akola ku Simba omulala bamuyita Abu Serunyigo bote basobola kujja tutambule nengenda ne bana abasatu ne tutandika kati wano woddamu wana buteyaliwo kitu nfuluma BBS nzijja wano Albert Kashakamba ne story yo nali njikunyumirizaako omusajja yakwata $1,14,000 nga sente zino zikuwadde naye sizikuwoze wabula bw'ogenda by'ogenza okukola ne bigaana ogenda kunsasula sente zange okitegeera bwe biroka sina kyenkwagaza njanga kujja nkubuuzeeko mukwano gwange family friend yakwata sente ze nazimpa nengulako ebyuma bye natandika nabyo n'ebirala tuba tutambula kampuni ekyagaanye okwaka mukwano twatula na wano natuuza n'abakozi nembaga mumanyi it is fine we can sell shares ez'omu company eri abakozi waliwo omwana bamuyita $,
Kirabo yalina sister wo ye yafa kati Borini ajja wano mu meeting twali yali azze kumulaba tunyumye ebintu abiwulira naga munzikirizo ogulamu emigabo muwala Munyankole nagamba ne tumugaba tewali buzibu nagenda natunda pichipichi ye obukadde 3,800 najja nagula emigabo muno mutowe yali addayo okusoma $. Ne mugamba nti buli atadde wano sente zalina okujja atuule waakole nze sigenda kukola ate mugambe embaliddeko ki mujje ffenna tukolewamu bwe biba bikoze bikole bwe biba biganye Borini najja n'atandika okukola wano era ne shares zazirina 5% in TMC 5% in mediation bajjeyo ekitabo kya kampuni Katumba bw'aba ayinamu yadde share emu bweti ezange zonna nzimuwa contribution ya Katumba wajja teriiwo ngamba kale what was his contribution yajja kuyiga biki byenkola na kunoonya kyakulya kuba yali bubi namujja ku street tayina n'ekikumi n'ekimu kye yali atadde muno akuleetere nti endagaano yiino abo bonna abaana benkugamba oba benjogerako balina shares muno I can bring the books of the company balinamu shares zaabwe balinamu era tutuula buli omwezi legugwako tayinamu muno share nemu mu company moyina share bakugobamu osoba mwefuulira ntya dini muli bagezi ntya niwankubadde bamuzaala eri simanyi mu kyalo kyogamba nti yali talinamu magezi ekirala bwajja wano yajjira ku ndagaano yakola ki kusasulwa atya nkunyonyodde mu kusooka having been nti yali excited ng'alidde ku nkoko ebisinga teyasobola bifollowing kasalya ku KFC yaŋŋamba omwana yaleeta n'enkoko eyo baali bamuyita Keizi yagenda n'agula enkoko eyo ey'ekiro n'agireeta KFC n'atuula ne bamuwa ne chips bulungi n'ali bifi byali 3 n'abirya nagana okugamba ekasijja kulya amaze akkuse kofe kale era ne muvuga mu motoka ne mutwala kasoko esaidize eyo walinga kasoko sesokose eyo gundiwa oyingireyo mu nsiko kuba twatuuka n'ekkubo ne likoma nendaba nga wenjula agenda eyo mu buyumba mu nzigotte n'agenda nangamba wano mundeke wano nja kuba safe ab'okukyalo bammanyi n'agenda mu kakooti kaako akakisiwuufu n'empale ye y'ekiraka era mwe yajjira mujjukira bulungi bwe yajja okitegeera n'agenda then bw'amaliriza ebyo nze in fact bwe mukomyawo mugamba nti nze okukola wano siganye nja kuzza okole kuba nali mugobye mu kusooka kyekyamugobya ebintu byali 3 1 yayagala okustage nga kye bayita golirawo nga yekwese mu kampuni yange ne mugamba tekisoboka yayina akatabo ke nasomamu naye yennyini yekonfesinga konti akatabo nakasoma mu kituufu agambira akatabo kakalina ya mukatabako yali yawandiikamu balumbe buli minisita ali wano mu Uganda nga muganda ng'akola mu gavumenti bamutte balumbe ba minisita abo babatte banoonye buli munyarwanda ali wano bavuga bodo bakola ki bamutte byonna biri mu katabo mbirinako obujulizi n'abantu bennabiragako wuliriza bulungi amaliriza agamba bakole bibbomu bino bagende boche petrol station eziri mu Kampala emboozi eyo yalina bakyalibe batuula simanyiwa Nairobi era yali adduse wano ng'agenze Nairobi naye ng'akataba akeerabidde bw'akomawo nga nze mmaze okukasomamu kuba nayingira mu lumu mwe yali atuula okukola nendaba akatabu nga kali awo tono bagamba ataliwo ate notebook ye yagirese I was tempted okusoma mu katabu kumbe Katonda yali andaga nindaba mu katabu era bwe mmala okukalaba nayita betwali tukola nabo ne bagamba ne mukimanyi nti tulina ekizibu mu nnyumba ne baŋŋamba kiki buli omu ne muwa akatabo n'akasomamu n'alaba ebirala ebyalimu era n'ensituka n'akatabo ako ne ŋŋenda nako ewa looya waffe ne nkamulaga lawyer n'aŋŋamba be professional calling a general meeting naye nga waali omugoba agende kuba bajja bayoola babasibe kye mutamanyi era bwe yadda bw'ati
akatabo nakamulaga lwa Sunday Gerard yakomawo ku Monday meeting netuula ku Lwokubiri ne mugoba ekyokubiri twakola musango gwa kasiibuukira batuma omusajja bamuyita Joseph Makumbi akola ku Bukedde omulala Bashiri Mukungu abantu abo n'ebifaananyi nsobola bikuwa n'amaloboozi ngalina bankubira essimu nga Aaron yasooka kubawa miliyoni bimeka neŋŋaana ssente ezo nenzijera ne mbagamba dini wagana miliyoni bimeka bisatu 300 kubira Joseph Makumbi buuza Bashiri Mukungu oba taleetangako ku ssente ezo Bashiri Mukungu addamu ankubira after 1 week olwo nkubidde Aaron essimu mugamba nti nakusaba interview saakusaba ssente Aaron asindika miliyoni bimeka baziwa Bashiri Mukungu nembaga sigenda twala ssente era Bashiri Mukungu namugamba bw'aba awulira ayagala kungula agenda mpaka kadde ka $1 nja muta gundi abiyingira mu wakatumba bwenzija mbabuulira wano ku office ekirungi kuliko omujulizi bamuyita Adam Kigozi ye yalinga nvuga mu motoka dereva era amasimu ago bagakubanga nga ateeka cloudinga bwenga recordinga mala mugamba omusajja in fact yasembayo namugamba njagala Aaron yabatika ssente ezo azindeetere nga njagala mu babifaananyi lubona nti alese ssente muteeke ku keesi bulungi naatyo okujja nanga Aaron tasobola kujja mu ebyo wabula atutumye nembata bwendeeta bano okubagamba nti batuwadde ssente naye sigenda zitwala kubanga waliwo yali asasulidde fayire yeekolebwe bamuyita Hamani Kalungi mutabani wa Kasiwukira first born ye yajja nga bamunoonyeza omwana yali akola wano nga mulamu we asibiddwa Ejjadeni Ashraf ne banoonya Hamani gyali bamubulire story nga bweri Hamani nangamba investigate that story for me ompe report era nagimuwa n'agitwala ne bwo yagala kopi nayo njikuwa kubanze nakolo gwange ne gugwa Katumba banyiga mbasanga bayimiridde wali mu lujja luli twagala ssente ate omusajja agoba ki ssente era ne bagamba wano tuba tetulinawo kitukolawo ate oba ssente zizaazigoba kakati tugenda kujjawa ssente ne bagenda z'ensonga zaali bbiri ensonga ey'okusatu yeyokuba nti bwe tukola ku muntu ono story ono aleese ssente kubeera kyali ku ye yaleeta omukyala family eri Kalagala nga baagala tuginvestigatingire kesi yaabwe baali babagoba ku ttaka nga babasengula kuliko n'ebijja byabwe Katumba nga mu family eyo alinamu girlfriend n'amusindika ewa nazaala we ne tugenda ewa nazaala we omukyalo oyo najja n'asasula miliyoni 7 wano ku office ze yamusalira yazisala n'ozisala era bw'amala ozisala n'akwata ekintu kimu naga tugende ku ground to investigating naye nga abantu bali ssente bazireeteranga mu bulumi baleeseyo akakadde baleeseyo bubiri baleeseyo ze baleeta ze tukolerako katutuka ku ground omwami yali abagoba muganda wa Kayindo Tafire bamuyita Kaleeba ne mugate kigenda kusoboka abantu bano baba nga bajja wano mu 1905 gwozo oguze ettaka lino nenga kulika abantu ab'ebibanja kola ebintu bisatu either teesa nabo mugabane ettaka neto bagamba kuvaawo oba tuula beegule oba bakuwa obusuulu oba bagule bonna bagende bakole ki bagule ewalala kakati omusajja bw'alaba muteekedde omuzizi ku mukkubo ayite emabega alaba Katumba byenjogera abimanyi kubeera n'omusango nagumulekera kesi nagimulekera mu kkubo n'aguluba nabo nawunzika nga abantu bali babatwalidde ettaka lyabwe yagenda ate n'akwata essente w'omuntu ali mu kusengula abantu kyokka nga ate ne bano be basengula yabaliddeko dda ssente zaabwe famire eyo eri Kalagala era bw'amaliriza agamba omusajja nti bano ngenda teesa nabo fe bwe yajja bitugamba nengatta ne bino ebyali biriko Katumba nagoba mugobe ne mugagenda omaliriza ebintu bye bwe yatuula wali yagamba baliko eko omukaaga ze bayina n'ekitundu babaweeko eko emu n'ekitundu omusajja atwala ettaka erisigadde kuba yali amuliddeko ssente ze simanyi bwe yamaliriza bintu byabwe nze nenvaamu nensigala mu kyekikubagula ku bye yali akukoze ate okugamba nti kamukomyewo akomawo nga bw'onogamba nti prodigal son ensi emukubye eri akomawo eno ewange
obusungu obwali bukutembye ng'onyiize onyiigulukuka otya? Saimu nze muntu anyiiga naye ate ensonyiwa mangu abantu. Ekyo kankikubuulire. Abantu bampisizza bubi nnyo ku nsi naye ate nze akyasinza ossonyiwa abantu. Yes. Nze akyasinza ossonyiwa abantu. Katumba namuwa chance era bw'akomawo yakubira na mwana bamuyita Case namugamba nakulabyo zeeye wa ddiini mwakanyiza mutya naga nti nagenda mu kuziika bwe twamaliriza okuziika nandeka nenkomawo ne tutula ne twogera ne tuddamu kola kanaga njagala kwogera naye olwawulidde nina visa ya Canada ya myaka 10 angamba ayagala mufunire visa ayagala fuluma genda ajja wano. In fact olwalaba nanga ne bano bamulongo ajja ayagala mbu muyambe kafune visa afulume wetutuulira okwogera ebyo ebyokulya enkoko naki ne muga nti naye bw'oba omanyi nti odda kukola nange wano si wa byabufuzi this is a news agency nkola ku buli muntu yenna alina amawulire aga buli kika wabula eno si center ya activism ate ekyokubiri olina otuula wano ng'okola bw'oba tokola tosuubirawo ssente. Nze sigenda kumenyeka ate nkuleetera eggwolye buki buli toli mwana ogenda kola ebigambo ebyo mbyogera nga waliwo abantu abalala basatu abaaliwo ng'abajulizi naŋŋamba nzize tukole era ekigambo kye yateekamu ekyokusatu kyali nti ekizibu ekiriwo kiri nti waliwo wetujja okukolera sitole ng'eriko akasente akawerako ate gwe okagobe ne mugamba ekyo kijja kusinziira mu bwe munaba mwagala sente mujja zikwata naye nze omulimu gwange kugoberera mazima we gali. Akuleetereyo akagundi konna nti yasayininga wano nga tutandika ekampuni mu kampuni mwotandisa ate ne bagoba bino byonna tubyogedde. Kyagala okuŋŋamba Katumba alinga bano abasajja agamba nti mpasiza mukyala wange njagala asule wange Katumba bwe yavuddeyo okwogera agamba yayogedde ku ssente eziriwa nti bannayo okukola tukola naye mpa kuki ku ssente. Katumba ddiini in defense nga nkuzeeyo wali we twatandikidde. Katumba yavuddeyo ensonga zeyayogeddeko tonna addressingako wadde n'emu. Yagambye abantu byempulira eyo bye bankubira amasimu nga bambuuza mbu nino diiru gye nsayininze bagenda kumpa akawumbi kamu n'ekitundu ate agamba twagala ssente lwaki teyatudde olumbe lukujja we bajjula ate n'ogenda we basaanika ng'otegedde ssente zijja ate n'ozidduka okukola gubadde omusasula bakuleetera ekitabo mwe tusayininga kubanga wano buli afuna ssente obujulizi nabuteekawo there is a book where we sign abadde afuna ezigwana mu bukozi bwe ne saizi ye nga namba 2 abadde azifuna ekyo saagala kulimba nkugambye ne transport abadde asayiningira wano emitwalo 2 ate ne muvuga ne mutwalo ewaka oyo musajja emitwalo 2 giyinza mukolera kiddiini okugenda eka n'okudda eyo kasokoso gy'abeereyo mu katogo wakanaalekawo meka ate kati nze mbandabirira makage gwe BBS yekuwe sente ezirabirirewo zempa making sure ndi zinyamba okufuelinga emmotoka eyo okulabirira abewaka n'okusasula obuvunaanyizibwa bwange mbukoze ng'abadde mukamawe akugambeko nti yali agenda mu field wano nassaamuzize era avugibwa n'agenda akola emirimu gy'abadde akola n'akomawo transport waali era n'afuna ssente ze wadde omusala gwa ssente mmeka omwezi azikubuulire bwera bwe nagamba ze nagamba ajja kukugamba nti si zeezo akulimba Katumba akubuulire oba abadde tafuna akakadde kalamba okamusasudde okuva bwe yakomawo akubuulire oba abadde tafuna akakadde kalamba waagendedde tubadde tetunneesasula epo akubuulire kuba yamuddukidde wakati akubuulire oba abadde tafuna akakadde kalamba era akugambe nti yali aliko lwazze okunona advance ne bamumumba ajja kikugambe ffe tujjeyo ebitabo tubyanike nakalaba 1 2 3 4 5 kampani mbantu nga 7 dini sente zokola tukolera tuli wana abantu sina 7 tuli 15 sente zokozo naye ku 15 nagobyeko 3 kuba powers ezigoba nzirina kampani yo gwe senku n'abagobye 3 gwe wa wana
sente zosasula basajja abadde baplaningira ndowooza nakumpa butwabo kirabika bwe ntunulamu kati ku byempulira ayogera ndabika nsimattuse kulya butwa sente zosasula abantu tuzikola era tuzikolerera kuva ku YouTube channel kuva ku birango byonna oli mawulire bulungi nnyo era omanya nkugambye nze wano si investigating a file nga tebagisasulidde ekyo sijja kulimba nti sijjako bantu sente osasula wano file nendyoka nkwata ku keesi yo era ku sente ezo zosasudde ku file kwenfisaako ze tukozesa ku office oli wagabwaira mu emboozi yampayo obukadde bubiri otunula mu size yeyo gyogenze omuntu alabika alagabanga sente zitaliiwo namwayo obukadde bubiri no oli waga otunengeje mukola mu accountability y'ebintu nebemba mukoze simatu tugende Tanzania tugenda mukaaga ne mukola biki bagenda okulaba kati ensi kanjigulire era amazima ne ku mulundi guliro wajja wano nakugamba kesi yakasiwukira yaggweramu emiliyoni zaali 15,150 round yawo if I'm not mistaken yali enetero yingira obukadde bibiri that case niye tugenda kukola kino era bazireeteranga mu feezi waliwo omuntu eyattibwa imo nze kyenja kukugamba nze omanyi saagala nnyo okulimba nsi njagala njibulira amazima egamanyi bwe twawukana naawe ng'ekitwawudde ebadde emboozi ya mukazi oba kyera mbagamba twayawukanye lwa mukazi si kwongerawo kirala Katumba anoonya tiketi yakwesimbawo nesigwe kusoso kwesimba ne twali naye ku TV yesimbawo neera nanti obusobozi tabulina nagamba abalonzi baako abantu abanaku kati eyo ndowooza yo abalonzi waliwo mpire Kampala wano gwe balonda nga talina sente abalonzi baagala nnyo omuntu abagattako bwe bayinza okuba bamulonda nga talina sente naye nga bamulaba wana addinga app Katumba omulaba tagattako gwantawanyiza nnyo muyigiriza ebyo byabadde ayiga Katumba gwoyogerako yazimba show namba eyaki omunaala gwalagawa yakuleka gw'amaanyi lugonvu n'abuddako nga gw'amaanyi gwalagawa ngamba njogera ku gwa TV nze najja nkolagano mazima teriiwo sikuwandabira teriiwo anti ye gye yava wava ku gano mazima telefone teyaddamu gakola kitegeeza watambula ne brand ye brand yagirekayo ku TV aginone emikisa ja audience okubanga gye yeyawulamu weegiri no omunala yagenda n'aguwandiisa mu URSB yaguwandiisa kati yenno Saimo kankugambe bino ebintu ebimu mu birabe nno nga temubisaagiramu enkwe kikolimo obadde okimanyi era nti zisobola okukubuzaako wootuula obadde okimanyi ekyo olirabe byo kakati ekyokubiri gwoyimirira otya n'ogamba natta omuntu ne mupakira mu motoka simanyi ne mutwala egindi nengenda family nenjigana omuziika nga n'omusango ogumanyi bulungi guli mu kooti neyatomera omwana ali mu kooti ali mu kusasulira ne family gyoyisa mu bulumi obwo nze nenzita omuntu ddiini nenyina ayina wano ku bantu kunneetaaga gye banneetaagako okundaba nga nkola y'akakolobero kamu bansibe solo yinaayinanga naye bwayinaayinanga alina akatabo akaagala okutta abantu ye agamba ali mu struggle tebanamufuna bufungi ate era senga nali nkolera ebitongole ebyo byagala senga namusiba dini toyina gwokolera bwe muba mumanyi gwenkolera ate lwaki mumbuuza okoleraani mwe bamwe mujja ne muŋŋamba tumanyi gwokolera era okolera gundi ne gundi okirabe naye okiwira bwe kirumamu ekitya olina agamba tumanyi gwokolera okolera gundi ne gundi ate nemumala ne mugamba naye okoleraani okitegeera mubanga emitwe emikalu kyekisooka ekyokubiri okukeera ku macha ngenda ndowooza ngende ndabe akulira semwaya akulira crime intelligence n'akolera iso bampa omusaala gwange kuba bangamba mbakolera ate tebansasula. You understand? Let them pay me, then manye nti ndi ku payroll. Anti ekyo ddiini olajja kiwolereza bwati. Nga bwe twatandise ne Uganda nga twogera ku bannabyabufuzi. Bobi Wine baalumba. Nga talumba Salim Saleh. Nga ekirowoozo ky'Abannayuganda nti Salim Saleh talina public office naye biggest mafia era noli bajja okugamba nti nedda si buli akolera security agency talina kubeera on paper waliwo ababeera wansi naye nga batuusa emirimu gyabwe. Saimo senga nali nkolera abasajja abo senga sirinnyako yadde mu kkomera emirundi gye bansibira ogirabye senga sirinnya nayo yadde naye olwo basiba ne batavaayo gwe bakusiba n'ovaayo. No just nti nina bube na preparing ebintu byange nina lawyer
kuba omulimu gwenkola ngumanyi guli risiki. Abasibi ba Nuupu balina balooya balinga 5. No bali mu ssente naawe. Toga omanyi buli lwoddiro kiba kibi okunyumya n'emboozi z'akatogo ku kidaala kya KFC. Gambye omusajja yali ya kibaketi wano kimu n'avaako. Ogambe weetegeka bulungi olina balooya. Nina looya, kampani erina balooya era gwe bw'ontwala mu mateeka nga tujja tuwoza. Alina looya tasulayo. Ate sisuzeeyo omuntu akolera ne bakusiba omwezi mulamba n'ogumalayo. Oba ne bakusiba ebbanga bwe liti n'olimalayo. N'omwezi bwe gugwa otegeeza nti omwaka guwedde gw'osobola n'omalako omwaka. Kasa ekikulu nti neerwanako n'envaayo. Zisina gwe nkaabira neerwanako n'envaayo. Era mpita mu mikwano gyange olumu mu bantu bange n'envaayo oba ne kampani okununula n'enzijayo. Okitegeera? Naye all in all sandyagadde nnyo ku debatinga musajja yavuddeko. Waya zaagasse. Mmanyi yadde yeewayalinga ne yeeconnectinga. Yeekuya masanyalaze. Yeeconnectinze kati mu kwekonectinga kiba kitegeeza nti ayina okunoonya engeri gy'ezaako ku main. Circuit breaker yabuuseeko. Kati akwata bisubi eno n'eri. Tumalirize bati. Ye yalibadde alimba ky'abantu kubanga essaawa zino bw'ogenda ku Nuupu n'obagamba mbu ddiini akolera gavumenti kye baagala okuwulira. Ddiini akolera Mpuuga. Era olwedde kye baagala okuwulira kuba bakimanyi Mpuuga ali mbutakanya nani ne Bobi Wine. Kibeeranga kugenda ku musawo Muganda n'akugamba neighbor yakuloga oba mukyala we yakuloga. Naye obuzibu bwe buva gwe kumugamba mannya nti omuntu akuloga nga ga mwana wo muto. Okitegeera? Kati gwe naawe n'otulamu wali oli n'akugamba awo n'agenda kutta naye nga gwakunyumiza okutta mwana muwere wa weeks 2. Okitegeera? Toyinza kunnimba. Bwe tuba tubadde tufuna ffenna ssente nga zijjo zirabako ne bazikuwa ate n'enzikulyako. Ani zina okugenda temulina security mulina finance. Talina wabadde akwatira ssente aleme kulimba abantu. Katumba abadde mukozi talimba bantu. Tabadde mukulu. No, ensi ekimanye Katumba abadde mukozi. Tumaliriza bwe tuti. Emboozi bicha ebyokunyumya bizo obutaggwaayo. Reaction yo. Tulina kiripo awo era tugenda kateeka wali awatandika. Yaddakiika nga 6. Ng'oli mu kudescribinga Katumba. Umwogeredde byonna by'oyagala. Nakati mbikudiddemu. Era nakati n'obiddamu. Empale y'ekiraka. Ku ngeri nga bw'obyogedde. Empale y'ekiraka. It is after attacking you n'okugamba tulina ssente z'ogenda okola ki? Akati nate nze ebyo bya ssente okubimpayiriza tekyalibadde kikulu gye ndi nandimulese. Okitegeera? Ekyo kyavudde ku ki? Byonna ebyogeddwa byonna obusungu buva ku ki? Oli wobanga wakumusamingira apo. Lwambeera gye yakoze. Nkyalina mukkakkamu naye Katumba nandibadde musibi. Thank you. Nkyali mukkakkamu bukkakkamu. Ekyo naye ng'ekikunyiiza byebyo Katumba byako luvannyuma mmwe. Ate nze Simon no kankugambe. Abaana bangi benkozeeko nabo babenjawukanye nabo ne mbaleka ne bagenda nga ndaba tetukwatagana bye tukola. Sibalumba. Nze sikugoberera. Nkuleka ku kkubo gwe lyolabye nti lyetuufu n'ogenda okola ebibyo nange nenkola ki? Ebyange. Kati tene ne twejajingira mu waaka ng'afuluma. Oba bwe neeyongerako manya gwo wali onzize emabega. Bwe nsikatira manya gwo wali ongattako. Okitegeera? Kakati Katumba agenze we yasooka yandeka nina office emu akomyewo nina office meka? 2 kwe tutuula 2. Tojja kuŋŋamba ensonga enkulu nze yantuusizza okugamba nti nveeyo mwogere nako. Katumba kunsibako nti natta omuntu. Thank you. Ekyo kimala. Okitegeera? Ekyo kimala. Kuŋŋamba nti natta omuntu. Ate n'otagenda ku poliisi kumpawabira ng'olina obujulizi obwo bwonna bw'oyogerako. Kubanga oba olina obukakafu obunjogerako nti natta omuntu. Gwe butwale ku poliisi, genda obunnyonnyole, bw'omala obuwa poliisi, then bankwate ojja obeere witness. Katumba yavudde n'agamba watta omuntu, you've reacted as you've reacted. Mu ngeri y'emu ddiini bw'ovaayo n'oyogera ky'oyogedde ku muntu kiyinza okuba si kyakutta muntu naye nga nakyo kimumaliza muki mu kkomera. Omuntu oyo n'areactinga nga bw'areactinze ate nga wanyiiga. Olina moral authority? Sinyiiga. Nze nomunaye kankubuulire ne mawulire gange gano genkola nga ntulugunya abantu abo ababbye ssente za gavumenti.
mba musanyufu kasita ndaba nga nkusuuzizza ekyo kyobbye mba musanyufu kola omulimu ogumalirize kolanga omulimu ogumalirize toddukanga lutalo ng'owama lwaki tewadresi nze kintu kyaggwe baakosizza n'okireka n'ogenda era nkola ogwange gwenkola nze kati kankugambe bwe navaayo ku musajja wa electoral commission ne mbagamba akola abcd nenkyesibako abcd electoral commission yatuula netunula mu nsonga ezogerwako nga ntuufu ogw'okumugoba si gwange bali bwe bamugoba ate bwe bakumala sikuddako kasita ofuna punishment yo sikuzzaako ngalo mba nkimaze ekyo kiwedde era sikulondoola mu byoddako kiba kiwedde mwalimu omwami bamuyita niwamanya eyali aharasinga abakozi bwe bamugoba alina gyafunyeyo emirimu eyo siyingirayo until when nga nkusanze nti nayo inayo ebikolobero byokola ki byokolayo siremera ku muntu nti mufuule person kakati mulabye atuddeko ne wali mulabye akolako ne kino ekyo kiba kiwedde okitegeera nkozeko sitolo ozirabye ezibadde vaawo mpitewo wabula bwe ntuuse ekintu ekyo kyembadde manyi kasita abavunaanyizibwa ku buyinza bajja ne batekinga over nze nvaako kubamba ogwange guba guwedde okuwisa blowinga vaawo let the law take its course bwe kite olowooza ebyakwogeddeko nti watta omuntu okunnyonnyolaako eyawulidde ali justified nti teyatta ansi entuufu eri emu bwe baba balina obujulizi bwonna okubeera wano ku mpewo si yesalawo let them go to court take me to police we bring evidence ekakasa nti natta omuntu oba naye akakasa nti natta omuntu ajulire ekyo kiggwe simple as that Simon olowooza mu mawulire zonna emboozi zetukola ezimu teziggwera mu mawulire nga zeetaaga kgenda mu kooti mukyali mukwaleegi nga kirina kuggwera eno keesi nnene it's a capital offense nina kubaluzira let him take me to court okitegeera banziguleko omusango natta omuntu kuba nze siraba kiba kibi okwagala okukweka amazima bwe mba nga natta omuntu nsaana njajingibwe nga mukutta omuntu bansibe ekyo kyenjagala bantwale bansalira omusango bwe gaba mayisha gabe bansibe ekyo kiggwe kuba natta ki naye bwodde eno okwogeramu obwogezi ku lw'okuba onoonya content kuba nze bibyakola ndaba nga anoonya content oba mutwala wasimanyi naye bw'aba anoonya content awo yanyize pesa funze n'ebigambo munnange tebinkanga ate tebiyinza kunzita abantu banjogeddeko bingi oyo omusazi w'embizi ettaka eyanga battukanirako n'amala nandeka kuba bwe yali asala ezo embizi bamusaliramu amatu ge ne bagatwaliramu nange sirina matu agago galabika oli agage tegalabika oli omwana gwe bazaala musengaawe talina matu nange sirina matu luva ku matu amatu gaveeko amatu kale gonga lesi nange kyekyembumya ennaku zino sirina matu mbutaba na matu nalabye nekwefulukuta bamubidde gali amanene bwekati bagala tukubunjibwa kwefu bwali n'atuweeko kale thank you so much basiwe ne banyo dini neyanza mwebale kuwagira Simon official era mwebale kuba nti amawulire mugagoberera mu ngeri eya bulijjo nze sibalinaako buzibu whoever is following us agoberere tutunulire amawulire nga bwe gali tuleme galaba mu ndaba ya kifuula nnenge and two aba balowooza nti no bakola bya nti be batuufu nze mbalekedde Katonda ensi balabe katumba nze simuyinaako buzibu by the way but I've just let him ekibi kye ekimugoberere sigenda nayadde n'omunoonya ajinza obudde bwamala obungi kale nga ayogera ku ddiini at least akole gundi kawashi bamusondere so that agule empale ave mu yekirake ya struggle agule engatto atereze obulamu bwe oba atandikewo naye ekikye omanyi mu bulamu kibi okweteeka mu dream y'omuntu nga togitegeera okitegeera toyinza kuyigiriza jjajjawo okususa magi ndowooza omumazi mbeere bulungi